okisootya radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Eggwanga lya South Africa buli lukya lyeyongera kuba mu butyabaga bw'okutoola eddembe ly'obuntu. Anti bannansi ba South Africa balumba ne batta abantu b'amawanga amalala wamu n'abanoonyi b'obubudamu nga babalanga okubatwalako emirimu gyabwe gye bandikoze. Eggwanga lya South Africa lyakakulemberwa abaddugavu 5 nga Nelson Mandela yalinnya ku ntebe nga wa myaka 75 n'ennaku 305. Yaddirirwa Thabo Mbeki nga ye yajja ku ntebe nga wa myaka 56 n'ennaku 363. Owookusatu yali Galema Motlanthe nga wa myaka 59 n'ennaku 68. Bwe kutyo kwaddako Jacob Zuma nga wa myaka 67 n'ennaku 27. Era nga kati aliko ye Cyril Ramaphosa naye bano bonna balemeddwa okukkakkanya obulumbaganyi kubagwira mu South Africa. Kino kyolekebwa mu bulumbaganyi obuze bubaawo mu South Africa era wamu ne buje buvuddeko eyo mu kufuna obwetwaze nga bagoba enfuga y'abaceruppe eyali emanyiddwa nga apartheid. Nelson Mandela weewaawo yali musajja wa mirembe, waliwo yayagira bakozese ku maanyi ng'akulemberamu abaddugavu okufuna obwetwaze. Okulumba abagwira mu South Africa kwatandikira ddala mu 1993, 1994, 1997 mpaka ne gye buli kati aba South Africa bakyalumba ne batta abaddugavu aba bagenza okukolera mu South Africa. Bano basinga kulumba ba Somalia, ne balumba aba Nigeria, ne balumba aba Zimbabwe wamu n'amawanga amalala naddala ababazi bayingidde mu ggwanga lya South Africa. Era nga kino kyeyongerera ddala wakati w'emyaka egya 2000 ne March wa 2008 ng'abantu abatakka wansi wa 67 be bagambibwa okuttibwa. Nga 12 May omwaka 2008 okuruutinga okw'amaanyi okwetoloola Johannesburg nga kwakasinga kubeera mu Alexandra esangibwa mu mambuka g'ebuvanjuba bwa Johannesburg. Bannansi baalumba abantu ba Mozambique, Malawi, Zimbabwe ne battako 2 n'okulumya abalala 40. Embeera mbi nnyo mu South Africa nga tetumanyi lwaki baddugavu bannaffe ate bakola obulumbaganyi ku baddugavu abalala. Era tetusuubira nti era bandisigadde bakola obulumbaganyi ke bazungu abawangaalira mu South Africa kubanga twasalawo ffenna ng'ensi tukwataganire wamu y'ensonga lwaki abaddugavu bangi ne mu Amerika gye bali. Okutta kw'abagwira okulala okw'amaanyi kwalabika mu mwaka gwa 2015 ng'amawanga mangi galabika nga galwana okuggyayo bannansi baago mu ggwanga lya South Africa. Poliisi ya South Africa yakwata n'esiba abeekalakaasi abaali batta abanoonyi b'obubudamu mu Gauteng province olw'okulwana okwali mu Johannesburg. Abamu ku baalumba abanoonyi b'obubudamu baawulirwa nga bayimba oluyimba lwa campaign eyali ey'omukulembeze Jacob Zuma, Umushini Wami mu Luzulu, nga kino kitegeeza Bring me my machine gun mu Lunyaanyimbe, ate nga mu lulimi olwaffe olw'Ekinnansi lutegeeza nti leeta emmundu yange. Oluvannyuma okulumba abagwira kwetooloola mpaka mu Gauteng province, Durban coastal cities ne Cape Town. Ekibinja ky'abanoonyereza okuva mu Human Science Research Council kyazuula bino nti bye byaviirako bannansi ba South Africa okulumba ne batta abaddugavu mu South Africa. Ebbula ly'emirimu, okubatwalira ebintu bye bandikoze awamu n'amayumba, okwewuliranga ab'amaanyi bw'ogeraageranya n'amawanga amalala ku ssemazinga wa Africa. Endowooza ebasigibwamu nga balwanirira ensi yaabwe okufuna obwetwaze nga bava mu apartheid yali asaanikidde South Africa ng'era bakulemberwamu Nelson Mandela. Weewaawo omugenzi ono yali tayagala bugwegugungo naye ng'awamu agambe walema tujja kuteekawo amaanyi. Abantu abateeberezebwa okwenyigira mu kulumba ne batta abagwira mu South Africa 104 baakwatibwa mu mwaka gwa 2008 era mu 2009 gavumenti ya South Africa ng'ekulemberwamu Thabo Mbeki ebiseera ebyo yatongoza enkola okuwa ababundabunda obutuuze mu byalo gye baali bagenze ne bafuna obusenze ne bwe baali nga tebalina baluwa zibakkiriza kubeera mu South Africa mu butongole. Kino kyo kyanyiza aba South Africa era nga bagamba kimu nti abantu abo bagenda tumalako emirimu gyaffe gye twandikoze. Obulumbaganyi bwaddamu wakati w'emyaka 2009 ne 2012
Ripooti zalaga nga abasuubuzi era nga bannansi ba South Africa bakola enkiiko mu bibuga Gugulethu, Kalitisha ne Philip mu Cape Town. Somala Machel mu Philip yakolanga emmanduso ey'obulumbaganyi mu myaka egyo ng'aba South Africa baali bagenderera okulumba Abasomalia abaali bakola emirimu gyabwe mu South Africa. Kino kyeyongera bwe kyalabikira mu bifo bye baali batongozza okuteekamu ababundabunda nga mu The Doms grape farming mu Western Cape mu mwaka gwa 2009 nga November. Era tewali muntu yenna yatulugunyizibwa, naye aba South Africa abaali beegugunze baalumba ne banyaga ebintu by'ababundabunda abaali babeera mu bitundu ebyo. Era mu 2012 obulumbaganyi bweyongeranga buno bwali mu Cape Town ne Port Shabelle mu Free State. Mu mwaka gwa 2013 nga 3 May omuvubuka ow'emyaka 25 Abdi Nasili Mohamud Good aba South Africa baamukuba amayinja mpaka okufa, ng'era bino baabikwata ku ssimu ne bisaasaana amawanga. Bwe kityo ne mu 2014 nga 7 June Omusomalia eyali aweza emyaka 5 baamukuba amayinja mpaka okufa, nga n'abalala 2 baabuukawo n'ebisago. Era aba South Africa bano beeyongera okutta bannansi ba Somalia. Gavumenti ya Somalia yategeeza nga bwegenda okujja bannansi baayo mu South Africa mu mwaka gwa 2015. Era ebintu biyungula amaziga kubanga oyinza okubiwulira n'olowooza byakusaaga, naye aba South Africa batta bannaabwe. South Africa batta abaddugavu. Era nabwe kityo 2015 obulumbaganyi buno bwagendera ddala mpaka mu bibuga bya Grahamstown mu Eastern Cape. Era abagwira abawera 5 badduka olw'obulamu bwabwe, n'amaduuka agawera 3 ganyagibwa aba South Africa abali beegugunze. Kale bw'owulira bino gw'atannakimanya nti aba South Africa abaddugavu bagenda batta abaddugavu bannaabwe, byaddala batta abantu. Okwekalakaasa kwatuukira ddala mu University ya Rhodes nga kwatwala ennaku 7 bweddu, era nga kyava ku baddereva ba taxi abaali beekalakaasa olw'enguudo embi kwe baali bavugira. Bano beegugunga ne banyaga speza shops ezaali ez'Abapakistan, Abasomalia, Ababangladesh n'aba Ethiopia abaali babeera mu Grahamstown. Kigambibwa okwekalakasa kwa Grahamstown kwava ku Muwarabu eyali asse omukazi mu ttawuni, era kigambibwa nti ne poliisi teyasooka kubaako kyekolawo. Embeera mpaka bwe yatuuka mu wiiki emu eyiseewo, poliisi n'eryoka ekola okutaakiriza. Mu 2016 Tshome City yalimu okwegugunga wamu n'okunyaga ebintu, era ng'okunyaga kuno kwavira ddala nga 2 mpaka 23 June 2016. Zino zaava ku buvuyo bwa ANC oba African National Congress, ekibiina ekimu eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya South Africa. Naye abagwira be baakafiiramu kubanga aba South Africa tebabaagalira ddala mu nsi yaabwe. Ate nga abagendayo mu South Africa bagamba aba South Africa bannansi tebaagala kukola. Yomu 2017 obwegugungo bwali businziira ku bagwira abayingira mu South Africa. Era nga obwegugungo buno bwavanga 24 olw'okutaano omwezi ogwokubiri 2017, era bwasinga kuba mu Pretoria. Era nga aba South Africa bagamba ekyabaviirako okulumba abagwira mbu tebaalina njogera naddala aba Nigeria. Ne mu 2019 nga March 25 mpaka kati aba South Africa batta n'okutulugunya abagwira naddala abagwira abaddugavu, kubanga abeeru bo bagamba nti abo babeera ba investor. Ekintu kino kikutte ddala amatu g'abantu okwetooloola ensi yonna. Lwaki omuddugavu yandigenze natta muddugavu munne, ate nga bwe yalinga alwanyisa abazungu yali agamba battanga abantu era babasosolanga. Nigeria y'emu ku mawanga aganyiize olw'embeera embi bannansi baayo gye bayisibwamu mu ggwanga erya South Africa. Ebintu bino bw'obiwulira oyinza okulowooza lusaagirizo gwatannabiwulira, naye aba South Africa abaddugavu batta abaddugavu abagwira. Bw'owulira abaddugavu abagwira oyinza okulowooza bo bavaawa, batta baganda babava mu nsi zammwe, batta abannayuganda, batta abasomalia, babakuba amayinja kutuusa okufa, bookya bizinensi zaabwe ne zibengeya ne zisirika. Gwe nno atamanyi nti South Africa embeera si nnungi n'akamu. Muganda wo oba mukwano gwo oba mukwano gwa mukwano gwo ali eyo mu bwerinde obw'ekitalo, ng'ate obwerinde bwa bulamu bwe. Kati nno eyo embeera gye tukusiigidde eri mu South Africa
naye nga weebale kwekumira ku mikutu emibede Royal FM ne MRL TV nga tukuweereza amawulire agaba gaakagwawo n'ago g'obumanyi agaze gatambula wamu nange omuweerezaawo Kakensa omusunsuzi Bendikito Sekandi. Tulinde oluddako. Olimba okisoota radio yange, olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange, ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli ku 9.6 Royal Farmer.